Jatango moya tuse ye wabera wenjawulo Tatango moya tuse ye wabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbaniriza nnyo ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Nebaza Mukama nti annanze njogerekeri abatukuvu b'esiro amansiro obuyinza naye olw'ekisangulumiza Mukama manya n'eddoboozi ensi omumbejja wa Yesu NKSM mwasize mutya era mwasibye mutya kansibwe nti ffenna Mukama atukumye bulungi sirwamanyi sirwabuyinza naye olw'ekisa nange ngulumiza Mukama nti atukumye ayina obukosefukosefu nsaba Mukama akumponyeze asobeddwa nsaba Mukama naawe akunzirire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu ompya n'ompya yakatwegattako mukwano tukwaniriza nsaba n'obwembeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga commentinga subscribinga osharingireko n'oyo gw'olina abakadde bange ababulinako mbeebaza mwebale kuyimirira wamu nange mwebale kusharinga mwebale kuweerereza wamu nange Mukama abampeera omukisa. Yes, olunaku olwaleero tuli mu Bible reading yaffe nyaniriza buli ssekinnoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu twegatteko buli lunaku tubaawo buli lwa mukaaga tubaawo ne Bible reading yaffe na buli lwakubiri so negattaako tusabe tuyigire wamu kabuyita ebigambo bya Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu sharingirako oyo gw'olina tokodowalira ekigambo kya Mukama abamu tebalina Bible naye ate kati etuuse ku YouTube channel zaffe nga tusobola okuyiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So katugende mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu katukowola omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza kabite wange tukwaniriza omusumba omulungi muffe temuli magezi era temuli maanyi naye okwagalako n'ekitiibwa kyo leka bitambule mu buli ssekinnoomu yogerako n'emmeeme yaffe tukomeko olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyusa enfumiitiriza yaffe ku lw'ekigambo kyo Mukama leka tutambule nga bajjajja yaffe baatambulanga mu bulungi mu bubi tulemenga okulinnyayo ekigere kyaffe okwesitala ku jjinja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo wa Mukama weebala omwoyo omutukuvu mwoyo wa Mukama Taata kulembera. Essula ey'omwenda. Dawudi n'ayogera nti wakyaliwo asigaddewo ku nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa ku lwa Yonasaani. Awo waaliwo ku nnyumba ya Sawulo omuddu erinnya lye Ziba ne bamuyita eri Dawudi. Kabaka n'amugamba nti gwe Ziba? N'ayogera nti omuddu wo ye wuuyo. Kabaka n'ayogera nti tewakyaliwo nnyumba ya Sawulo mukola ebyekisa kya Katonda? Ziba n'agamba kabaka nti wakyaliwo omwana wa Yonasaani eyalemala ebigere. Kabaka n'amugamba nti ali ludda wa? Ziba n'agamba kabaka nti laba ali mu nnyumba ya Makiri mutabani wa Ammiyeri mu Lodebaali. Awo kabaka Dawudi n'atuma n'amugya mu nnyumba ya Makiri mutabani wa Ammiyeri mu Lodebaali. Awo Mefibosesi mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo n'ajja eri Dawudi n'avuunama amaaso ge ne yeeyanza. Dawudi n'ayogera nti Mefibosesi. N'addamu nti laba omuddu wo. Dawudi n'amugamba nti totya kubanga siireme kukola bya kisa ku lwa Yonasaani kitaawo era ndikuddiza ebyalo byonna ebya Sawulo jjajjaawo era onoolyanga emmere ku mmeeza yange ennaku zonna. Ne yeeyanza n'ayogera nti omuddu wo y'ani gwe okutunuulira embwa enfu nga nze bwe ndi? Awo kabaka n'ayita Ziba omuddu wa Sawulo n'amugamba nti byonna ebyabanga ebya Sawulo n'eby'ennyumba ye yonna mbiwadde omwana wa mukama wo. Naawe onoomulimiranga ettaka gwe ne batabani bo n'abaddu bo era onooyingizanga ebibala omwana wa mukama wo abenga ne by'anaalyanga. Naye Mefibosesi omwana wa mukama wo anaalyanga emmere ennaku zonna ku mmeeza yange. Era Ziba yalina abaana 15 n'abaddu 20. Awo Ziba n'agamba kabaka nti mukama wange kabaka nga bw'alagidde omuddu we bw'atyo omuddu wo bw'anaakolanga. Mefibosesi bwe yayogera kabaka
anaalyanga ku mmeeza yange ng'omu ku baana ba kabaka. Era Mefibosesi yalina omwana omuto omulenzi erinnya lye Mikka, ne bonna abaabeera mu nnyumba ya Ziba baali baddu ba Mefibosesi. Awo Mefibosesi n'abeera mu Yerusaalemi kubanga yalyanga bulijjo ku mmeeza ya kabaka, era yalemala ebigere bye byombi. Essula ey'ekkumi. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo kabaka w'abaana ba Amoni n'afa. Kanuni mutabani we n'afuga mu kifo kye. Dawudi n'ayogera nti, n'akola Kanuni mutabani wa Nakasi ebyekisa nga kitaawe bwe yankola ebyekisa. Awo Dawudi n'atuma abaddu be okumukubagiza olwa kitaawe. Abaddu ba Dawudi ne batuuka mu nsi ey'abaana ba Amoni. Naye abakulu b'abaana ba Amoni ne bagamba Kanuni mukama waabwe nti, olowooza nga Dawudi amussaamu ekitiibwa kitaawo n'akutumira ab'okukukubagiza? Dawudi takutumidde baddu be okukebera ekibuga n'okukiketta n'okukimenya? Awo Kanuni n'atwala abaddu ba Dawudi n'abamwako ekitundu ky'ebirevu byabwe n'abasalira ebyambalo byabwe wakati okukoma ku matako gaabwe n'abasindika. Awo bwe baakibuulira Dawudi n'atuma okubasisinkana, kubanga abasajja abo ne bakwatibwa nnyo ensonyi. Kabaka n'ayogera nti, mubeere e Yeriko ebirevu byammwe bimale okukula mulyoke mukomewo. Awo abaana ba Amoni bwe baalaba Dawudi ng'abatamiddwa, abaana ba Amoni ne batuma ne bagulirira Abasuuli ab'e Besulekobu n'Abasuuli ab'e Zoba abaatambula n'ebigere 200, ne kabaka w'e Maaka ng'alina abasajja 1,000 n'abasajja ab'e Tobu abasajja 1,000,200. Awo Dawudi bwe yakiwulira n'atuma Yowaabu n'eggye lye lyonna ery'abasajja ab'amaanyi. Awo abaana ba Amoni ne bafuluma ne basimba ennyiriri awayingirirwa mu mulyango, n'Abasuuli ab'e Zoba n'ab'e Lekobu n'abasajja ab'e Tobu ne Maaka baali bokka ku ttale. Awo Yowaabu bwe yalaba olutalo nga luli mu maaso ge n'ennyuma we, n'ayawulamu abasajja bonna Abayisirayiri abalonde n'abasimba ennyiriri okwolekera Abasuuli. Abantu bonna abalala n'abakwasa mu mukono gwa Abisaayi muganda we, n'abasimba ennyiriri okwolekera abaana ba Amoni. N'ayogera nti, Abasuuli bwe banannema, kale ggwe onombeera, naye abaana ba Amoni bwe banaakulema, kale najja ne nkuyamba. Ddamu amaanyi, tweraga obusajja olw'abantu baffe n'olw'ebibuga bya Katonda waffe, era Mukama akole nga bw'asiima. Awo Yowaabu n'abantu abaali naye ne basembera ku lutalo okulwana n'Abasuuli ne badduka mu maaso ge. Awo abaana ba Amoni bwe baalaba Abasuuli nga badduse, era nabo ne badduka mu maaso ga Abisaayi ne bayingira mu kibuga. Awo Yowaabu n'alyoka ava ku baana ba Amoni n'addayo n'ajja e Yerusaalemi. Awo Abasuuli bwe baalaba nga bagobeddwa mu maaso ga Isirayiri ne bakuŋŋaana. Awo Kadadezeri n'atuma n'aggyayo Abasuuli abaali emitala w'omugga ne bajja e Keramu. Sobaki omukulu w'eggye lya Kadadezeri ng'abakulembedde. Ne babuulira Dawudi, n'akuŋŋaanya Isirayiri yenna, n'asomoka Yoludaani n'ajja e Keramu. Abasuuli ne basimba ennyiriri okwolekera Dawudi ne balwana naye. Abasuuli ne badduka mu maaso ga Isirayiri. Dawudi n'atta ku Basuuli abasajja ab'omu magaali 700 n'abeebagala embalaasi 400, n'afumita Sobaki omukulu w'eggye lyabwe n'afiira eyo. Awo bakabaka bonna abaali abaddu ba Kadadezeri bwe baalaba nga bagobeddwa mu maaso ga Isirayiri ne batabagana ne Isirayiri ne babaweereza. Awo Abasuuli ne batya okweyongera nate okuyamba abaana ba Amoni. Essula ey'e11. Awo olwatuuka omwaka bwe gwatuukirira mu kiseera bakabaka mwe batabaalira, Dawudi n'atuma Yowaabu n'abaddu be awamu naye ne Isirayiri yenna, ne bazikiriza abaana ba Amoni ne bazingiza Labba, naye Dawudi n'asigala e Yerusaalemi. Awo olwatuuka akawungeezi, Dawudi n'agolokoka n'ava ku kitanda kye n'atambula waggulu ku nnyumba ya kabaka, era ng'ayima ku nnyumba n'alaba omukazi ng'anaaba.
era omukazi yali mulungi nnyo okutunuulira. Awo Dawudi n'atuma n'abuuza omukazi bw'ali. Ne wabaawo eyayogera nti, oyo si Basuseba muwala wa Eriyamu, mukazi wa Uliya Omukiiti? Awo Dawudi n'atuma ababaka n'amutwala, n'ayingira gy'ali n'asula naye, kubanga yali alongoosebwa obutali bulongoofu bwe. Omukazi n'addayo mu nnyumba ye. Omukazi n'aba olubuto, n'atuma n'abuulira Dawudi n'ayogera nti, ndi lubuto. Dawudi n'atumira Yowaabu nti, mpeereza Uliya Omukiiti. Yowaabu n'aweereza Uliya eri Dawudi. Awo Uliya bwe yajja gy'ali, Dawudi n'amubuuza Yowaabu bwe yali n'abantu bwe baali n'olutalo bwe lwali. Dawudi n'agamba Uliya nti, serengeta mu nnyumba yo onaabe ebigere. Uliya n'ava mu nnyumba ya kabaka, ne bamugoberera omuwumbo gw'emmere oguvudde eri kabaka. Naye Uliya n'asula ku mulyango gw'ennyumba ya kabaka wamu n'abaddu bonna aba mukama we, n'ataserengeta mu nnyumba ye. Awo baamubuulira Dawudi nti Uliya teyaserengese mu nnyumba ye. Dawudi n'agamba Uliya nti, tovudde mu lugendo, kiki ekyakulobedde okuserengeta mu nnyumba yo? Uliya n'agamba Dawudi nti, essanduuko ne Isirayiri ne Yuda basula mu nsiisira, ne mukama wange Yowaabu n'abaddu ba mukama wange basiisidde ku ttale mu bbanga. Nze nno naagenda mu nnyumba yange okulya n'okunywa n'okusula ne mukazi wange. Nga bw'oli omulamu n'emmeeme yo nga bw'eri ennamu, sijja kukola kigambo ekyo. Awo Dawudi n'agamba Uliya nti, mala wano n'olwaleero, enkya nkusindike. Awo Uliya n'amala olunaku olwo n'olw'enkya mu Yerusaalemi. Awo Dawudi bwe yamuyita n'alya n'anywera mu maaso ge n'amutamiiza. Awo akawungeezi n'afuluma okusula ku kitanda kye wamu n'abaddu ba mukama we, naye n'ataserengeta mu nnyumba ye. Awo lwatuuka enkya, Dawudi n'awandiikira Yowaabu ebbaluwa n'agiweerereza mu mukono gwa Uliya. N'awandiika mu bbaluwa nti, muteeke Uliya mu maaso awali olutalo lw'amaanyi, mumwabulire balyoke bamufumite afe. Awo lwatuuka Yowaabu bwe yekkaanya ekibuga, n'awa Uliya ekifo we yamanya nga we wali abazira. Abasajja ab'omu kibuga ne bafuluma ne balwana ne Yowaabu. Awo ku bantu ne kufaako abamu ku baddu ba Dawudi. Uliya Omukiiti naye n'afa. Awo Yowaabu n'atuma n'abulira Dawudi eby'olutalo byonna. N'akuutira omubaka ng'ayogera nti, olibanga omaze okubuulira kabaka eby'olutalo byonna, awo lunaatuuka kabaka bw'anaasunguwala n'akugamba nti, kiki ekyabasembeza bwe muti okumpi n'ekibuga okulwana? Temwamanya nga baliima ku bbugwe okulasa? Ani eyatta Abimereki mutabani wa Yerubesesi? Omukazi teyamukasukako enso ng'ayima ku bbugwe n'afiira e Sebezi? Kiki ekyabasembeza bwe mutyo okumpi n'ebbugwe? Awo onooyogera nti, n'omuddu wo Uliya Omukiiti naye afudde. Awo omubaka n'agenda n'ajja n'ategeeza Dawudi byonna Yowaabu bye yamutuma. Omubaka n'agamba Dawudi nti, abasajja baatuyiwako amaanyi ne batulumba ebweru mu bbanga, ne tufunvubira nabo okutuusa awayingirirwa mu mulyango. Abalasi ne balasa abaddu bo nga bayima ku bbugwe, era ku baddu ba kabaka kufuddeko abamu, n'omuddu wo Uliya Omukiiti naye afudde. Awo Dawudi n'agamba omubaka nti, bw'otyo bw'oba ogamba Yowaabu nti, ekigambo ekyo kireme okukunyiiza, kubanga ekitala kirya nga kyenkanya omuntu ne munne. Weeyongera okunyweza olutalo lwo okulwana n'ekibuga okimenye, era omugumyanga omwoyo. Awo muka Uliya bwe yawulira bbanga afudde n'akungubagira bbaawe. Awo bwe yamala okwabya olumbe, Dawudi n'atuma n'amuleeta ewuwe, n'aba mukazi we, n'amuzaalira omwana ow'obulenzi. Naye ekigambo Dawudi kye yakola ne kinyiiza Mukama. Yes, haleluya, haleluya. Abaluganda Mukama yeebazibwe, bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwebale kunneegattako, mwebale kunjagala, mwebale kuyayanira Mukama Katonda. Mwenna abanneegaseeko mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo, n'abagenda otwegattako mwenna. Ekitabo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowolyako omuliro gw'eggulu okukyetoolola. Leka Mukama Katonda tutambule nga bajjajjaffe baatambulanga,
so singa ffe betwagala wabula nga bw'oyagala leka tulungamizibwa omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama fuga mu kigambo kyaffe, leka kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM kuloguweereza mumbejja wa Yesu lift up your faith altar. Ompya yakategettako nsaba n'obuwambe likinga, commentinga, subscribinga, sharingirako gw'oyina. Omukadde wa buli lunaku sharinga, talema sharinga ekiba kikoze bulungi. Shalom, shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu